Finally, Medard Segona ayatulidde Elias Lukwago amazima agakaawa wamu ne sipiika wa KCCA omukyala ayitibwa Zahara Luyirika n'akakiiko ka KCCA konna. Bano nno abalanga agamba nti baveeyo boogere amazima amatuufu ku nsonga za Hamu. Ne sipiika wa KCCA atubuulire obanga kituufu nti ddala kanso yakiyisa n'ekikkiriza. Kisaagadde kwe kubeera nti abantu bamwogerako ebigambo nga taliiwo. Tulaba bingi nnyo ebimwogerwako mu mawulire, ze saagala kugenda na bigambo biri mu mawulire ng'ate omuntu waali mu ggwanga mwali asobola okunnyonnyola. Executive Director wa Kampala atubuulire obanga ddala ali in charge ng'asobola ddala akyasobola okwenforcinga amateeka ku bantu bonna abatali kubasosola. Andowooza omulala beebo kyetwagala bajje batubuulireko kubanga waliwo abazze bano ne batugamba era baazibye omwala bayiwamu ettaka mu mwala kakati ne wa flooding ne omujjuzo ne gujja ogw'amataba ne gajja ne bifaanana bwe bityo. Twagala tubitegeere, twagala tutegeere naffe tumanyeeko ku wisdom eriwo mu kwagala okudevelopinga omwalo ogwo okubeera nti tegufaanana ng'ogufaanana. By the way, for the record, nze njagala nnyo omwalo ogwo gukyuke. Sina kifaananyi ki muntu kyayagala gukyusa nakyo. Kye nandibadde nakyo ebintu nga bw'ogenda e Europe, emyalo egyo gisanga nga bazimbyeko obuwoteeri obutonotono, abantu batuula wali ku mabbali ne beeriira enkoko ne banywa kacyayi nga balaba amazzi gayitawo nga gatukula. Emyala gya KCCA gyantama engeri gye gifaananamu. Ogenda n'ogutuukako nga gwonna gujjudde obucupa, gujjudde ebiveeraveera, ne weewuunya abantu ababeerawo ngeri ki gye bakola nga basitula kasasiro ne kazambi ne bayiwa mu mwala. Tubadde era tumaze okwogera wano tuteekateeka twagala okulambula omwalo ogwo ogw'ebwayise oguli ku Northern Bypass. Lubigi oyita otya gateway y'eggwanga Northern Bypass abantu abava ku kisaawe mwe bayita okuyingira ekibuga ng'oyina omwala ogujjudde kasasiro bw'atyo nga gufaanana bubi n'okusinga kiteeze. Byonna bajje babitunnyonnyole wano. Mbadde siina maanyi gagenda mu maaso na kuwuliriza biddako nga mmaze okufuna kasasiro afaanana bw'atyo omutwe gwange. Ebbaluwa ya President gye bagambye twagala nayo tugirabeko. Olumu abantu bamudemonizinga, bamutunuza bubi ne bamufaananya bubi. Owulidde kuba ekisooka ekintu ekitono bwe kityo nakyo kyetaaga presidential intervention. Kati musajja atubayinza n'okuba bamuwaayiriza ng'ebbaluwa tagiwandiikangako naye nga bamusiiga nziro okwongera okumwonoona. So nakyo twagala tulabe ebbaluwa tugirabeko tugi-interrogating. Amis Kigundu talina ndagaano yonna na KCCA kuzimba mwalo ogwo. Ng'etteeka bwe ligamba nti singa yali yagadde okuzimba waliwo gye bayita Private Public Partnership Act. Era etteeka eryo lirambika bulungi bye mulina okuyitamu ne procurement laws tebiriiwo. Amis Kigundu talina pulaani nti KCCA yagiyisa nti yagireeta wano nti omwala gugenda kuzimbibwa bwe guti KCCA negitunulamu. Tulina obukiiko bubiri, aka Physical Planning Committee akakulemberwa Benon Kigenyi Deputy Executive Director n'aka Building Control Act, aka BC owa Building Committee akatulako baminister bange bano babiri John Mary Sebufu n'Akim Kiza. Era we batali olukiiko olwo terukutuula kuyisa pulaani eyo nayo tegiyisanga. Ekyokusatu, Amis Kigundu talina NEMA certificate. Omuntu yenna okuzimba ekizimbe oba ekintu kyonna n'okuba mwala naki NEMA eteekeddwa okuwa olukusa. NEMA temuwanga lukusa. Era kyemuvudde mulaba nga NEMA ejja emenyaamenyanga ebintu by'abantu. Ekyokuna, Amis Kigundu talina gye bayita holding permit oba olukusa lwe bakuwa okuba ekibaati. Biri byonna n'omala obituukiriza still era weetaaga olukusa olukukkiriza okuba ekibaati talulina. Mu bufunze Amis Kigundu talina kawandiiko n'aka okawandiiko kokka kawuuba
ke kano ka resolution kaba kansala ke bayisa kokka kakano akanga 3 omwezi ogwokuna omwaka guno ke kakano ka resolution era ka resolution kano kaliko emikono gigi ebiri yeno resolution gigi emikono ebiri gyejakasayininga kalina kulaba kansala akanga 3 kokka naye nga ako ka resolution nga bwe twabanyonyola nga kagamba nti ebyokugaana Amisi Kigundu okuzimba ku mwala nga ffe bwe twali tusaba nti kanso esalewo mbu bo babiganye bakkiriza Amisi agende mu maaso n'okuzimba ku mwala ebyoga nti ebyapa by'abantu abali awo bonna bisazibwemu nga baganye kubanga ffe twali twagala ebyapa byabo Honorable Tayebwa bado bakitandwe n'Amisi ku side emu byalina eri ku mwala nga ku paaka yard bisazibwemu ne bagaana ebyoga nti IGG ayingiremu anoonyereze babifuna batya bakangavule ne bagaana n'ebyokangavula luse yeekobaana ne Amisi Kigundu okugabayo omwala gwaffe n'agaana ne bagaana n'ekyokugamba nti nno Amisi Kigundu akwatibwe akangavulwe n'obwo buzimbezimbe bwe bwayagala okuzimbawo bumenyebwe byonna Amisi Kigundu nga twagala bimukolebweko bakansala ne bagaana so ako ka resolution kalina kokka tewali kirala ako ka document kamu so ako ka document tayinza keesibako ogenda maaso n'okukola byakola kubanga amateeka amalala gyegali kituufu yesu tulina evvuunya ku mutima nti lwaki bakansala basalawo nga bwe basalawo tulina evvuunya ku mutima era tulumwa kakati n'olw'ensonga eyo ebikolebwa Amisi Kigundu byonna biri bweru w'amateeka byonna kuba talina kiwandiiko na kimu ebikolebwa biri bweru w'amateeka talina ndagaano na KCCA talinawo kyapa ku mwala talina NEMA certificate talina approved plan ya KCCA talina holding permit emukkiriza okuba ekibaati talina mateeka ge yayitamu kutwalawo ne plan ye temanyiddwa biyafu byakola biri bweru w'amateeka n'olw'ensonga eyo tusaze ebiwano byuno wammanga nga bwe bakola ku banaku bulijjo bamenya bukiyosiki bwabwe n'obuyumba bwabwe na bino bimenyebwe ekyokubiri tugenda mu NEMA mukulu balirega akankwasa tumugambe nti sebo bulijjo ogamba nti omenya abantu lwakuba tebalina NEMA certificate bazimbye mu ntobazi nono tukizudde talina NEMA certificate tugende tumumenye tugenda kulaba baligeya akankwasa tuwandikidde IGG nga tumugamba anoonyereze ku nsonga zino naye akozesa amateeka agamuwa obuyinza okuyimiriza ebintu ebimenya amateeka nga kino nga bwagenda maaso okunoonyereza asooka abiyimiriza tuwandikidde leader of opposition the right honorable Joel Senyonyi nga naye tumusaba abitwale mu parliament kubanga ffe gwe tulina okuyitamu nga mukama waffe ku side eyo abiteeke ku floor ya parliament ebeeko kyekolako okugamba nti biyimirizibwa ababuuzizza ebibuuzo bibiri mwogedde ku kibaati kyokka ate ebizimbibwa kuli ku mwala byonna tugamba bimenyebwe kuba tebirina plan tebirina NEMA certificate tebirina akondagaano yonna tebirina kiwandiiko kyonna kirina makulu mu mateeka okujja ku ka resolution k'abakansala si bimenyebwe byonna ffe kyetugamba si kibaati kyokka naye n'ebyo ebizimbibwa byonna bimenyebwe kuba tebirina approved plan ekyokubiri abatugamba nti Amisi Kigundu tufiirirwawa nga azimbye byazimbye mbeewuunya in fact n'ekyasa ekye19 kijja beegaana mwe mwasigalira mu kyasa kya 1600 abalina endowooza efaanana bwe mbati muli eyo obwongo bwammwe gye buli mu kyasa ekya21 ffe gye tuli abali emabega ebyasanga 1500 emabega ffe mu kyasa ekya21 gye tuli ebintu bibeerako pulaani ebintu bibeerako enteekateeka ennuŋŋamu n'abantu gye balaba gye bategeera baali bajjajja baffe ndowooza ab'emirundi nga 10 emabega abaagenderanga ku nkola eyakutwala ekiro omusimba bukedde baali badda ba 1500 eyo
naye mu kyasa ekya 21 n'owulira omuntu gwolaba nti ategeera ne bagamba nti naye mmwe lwaki temuleka Hamisi? Mmwe mulaba embeera eyo esaana okubeera nga bweri. Omusajja ayambako okutereezaawo n'omubuuza gwe ekibanja kya jjajjaawo kyonna kizimbe oba ekyakitaawo olw'okuba tonnafuna ssente zizimbawo. Therefore omugagga alina yajja atwale butwaza azimbe nga temina na ndagaano, tewali na pulaani. Kati bwe munaleeta enkola eyo baasi buli omu wanaasanga akabangiriza akereere akatwale. Nange nsitukire mu Lord Mayor's Pala wano nange njitwale anti kiri awo bakire